Ompulira. Golola Moses of Uganda nava walanyo nava mu ghetto. Tuje twaveyo abantu nga tebatukkiririzaamu. Era nga tebamanyi nti sport ejja kutuuka wano weri. Naye twagala tuteekewo podium eno eyamba abalwanyi bangi nnyo. Twagala 20 acres of land. 20 acres of land. Twagala first of all okulima. Okuteekako okulunda. Kubanga bwe tubeera n'emmere ebintu bijja kuba nga bitamu. Bwe tunaabanga tulina emmere bulungi kitegeeza nti omulwanyi ajja kuba asobola okulwana. Twagala okusiga talent. Abazungu kye batusinzaako nti bo baamanya nti sport is a business. Strictly business. Era ye bw'aba alabye omuvubuka ng'oyo nga really alinimu talent agirabanga business atandika okumuinvestingamu n'amufuula ekyo kyayagala ye n'amufuulamu. Nga abantu bangi nnyo babalaba Tyson bagamba Tyson omusajja amujja ku street n'amulonda naye ye yamulaba nti alimu talent n'amuinvestingamu. Esente Don King ze yafuna ku Tyson bagamba esente nnyingi nnyo. So fe twagala tuteekewo naffe that chance eri omwana muvubuka eyekkiririzaamu nti Golola Talent Foundation ffe twagala tube nga tusiga talent nga tugirabirira. Era tutunuulidde nnyo okulaba abaana abato emyaka 15, 16, 19 abavubuka abo bwe tunaaba nga tubakuŋŋaanyizza kijja kutuyamba nnyo n'okubakyusa kubanga twagala tubeere n'omuvubuka nga tanywa sigala tanywa mwenge nga teyeegadanga nga buli naku akeera kukola training kumanya nti ngenda kuleeta mudaali ngendo business. Twagala tujja abavubuka ku street amanye nti obulamu bwe bugenda kukyuka okuva ku street through the talent. So kyetuba tutaddewo olulwana luno okulaba nga tunoonya ssente tukole foundation. Twagala tubeere nga tulina buli kyetaagisa. So olulwana lw'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa December nga it's a boxing day. So bafani baffe kati tulinawo system gye twakuleyetingawo ebatusindikirako ssente. Ogenda mu ssimu yo at any network nonyegamu *210 *11 *4 hash *210 *11 *4 hash *210 *11 hash. Ezo boziteka mu ssimu yo essimu yo etuwaayo singisi 10 nusu 10 bwe ruti tukkiriza nti singisi 10 ezo zigenda kutuyamba kinene nnyo okubeezaawo abalwanyi. Twagala tulete ba trainers. Inze nazanya nnyo wano naye waliwo natuuka nembeera nga sikyasobola kuwangula. Abafaani bange ne baŋŋamba Golola tumwagala nnyo naye twagala asooka agende afuneko ku bakooki abazungu. Tugende nava wano ne ŋŋenda Kenya nenva wano ne ŋŋenda ne Thailand ne training. Era bwe nava Kenya ne Thailand nabeera nga sikubwakukuuli mpola babantu bonna nabakuba wano ne bamalawo. So ndaba waliwo omuvubuka atajja kusoboka genda Kenya oba Thailand. So kyovulaba nti Golola Talent Academy twagala tulabe nga abaana abo tubafaako era ekyagifuula foundation kubanga tetwagala kujjako mwana wa ghetto ssente. Ekikyalemesezza talent kikyalemesezza okukola ebintu ebingi mutaba na ssente. Abaana abo bonna tebasasula era tulina n'abaana abalala bangi nnyo. Nedda kati wano bano baawano abamu bali mu different homes. Bali mu different homes. Era nga twabakuŋŋaanyiza wano babeera bangi obalaba nti twagala tufune ewantu ewangazi and there are so many abali eyo abatannaba kukwatibwako. So ffe tulowooza nti singa tuteekawo podium eyo egenda kukyusa eggwanga.
tugenda kubanga tulina abaana abasambi b'emipiira abalungi, tulina abaana abaddusi b'emisinde, tulina abaana abakubi b'ebikonde, tulina abaana abasambi abakola kyabasamba kickboxing. Era nze ntunuulidde okulaba nga Olympics agenda okuddako nteekwa okubeera nga ntutteyo kuba participant. Kubanga nze sijja kugamba nti lwaki Uganda tetuleeta medaali nga nze ndemye okwenyigira mu nsonga lwaki tetuleeta medaali. Era nze nja abaana bano bonna boolaba tulinamu abaana aba boxing, tulinamu abaana aba kickboxing. Tugenda kubaguluminga nga tageti zaffe kulabanga kubanga kati ne kickboxing bamulicombinizing. So tukkiriza Katonda nti tujja kuba tusobola okutwalayo abaana. So kyova olabanga tutadde olulwana luno tukyateekawo ennwana nyingi nnyo. Olulwana lugenda kuba ku hotelo la Grand, of course Wanebwayisi. Era olwana luno tulina table za 1 million kakadde kamu n'emitwalo 5. Kakadde kamu n'emitwalo 5. So bakyali baffe bajja kujja era tukkiriza nti tujja kutegeka n'ennwana endala. Ngenda kulwana nwane ngende China ngende Budadidi paka bwenna kuŋŋaanya ssente ezizimba home erya Gola Talent Academy. Kati njalo sokola like ikwalo akanda kasinsa badoyogera nogamba nti toyagala abantu begadanga. Okwegadanga kwina buzibu ki mu mizanyo gyaffe gino? Okwegadanga abaana abavubuka buli begadanga kibaleetera okufuna responsibilities kubanga buli wegadanga kuzaala. Okimanyi nti buli kinnya kitooke kiki ekikusimya ekinnya kibeera awo. Oyagala bantu baki embuzi zigwemu bagambe osobagira embuzi zakutudde embuzi zakutudde. So abavubuka bano buli gye bakoma okwegadanga bayina ate abaana abawala be bafiiriza kubanga ebiseera ebisinga basanga abaana abawala bato nti omwana omuwala naye oba oseta future ye kubanga baba tebasobola na kufuna ssente zigenda kubalabirira. Owegadanze tulina ssente omuntu gw'otadde mu kikolwa ky'okwegadanga ogenda kubanga omukyayisiza bw'aba ali wa anti wajja kumugoba bw'aba ali ewaabwe kwegabe abakazi bambi b'osanga eyo basinga omumaaza ng'abonaabona ali eyo. So ng'omuvubuka yeegadanga yagenda tikyetufuna tolina ngeri gy'ojja okufuna mikisa ng'olina emitima egiri awo egikaaba buli kaseera. So kyova olaba nti omuvubuka okubeera ate okwegadanga buli kaseera kwe kufuna n'endwadde. Abavubuka ogenda ofuna endwadde wegabaleka okwegadanga tukulekera abantu abakulu abantu abakozi ba ssente alina ensonga lwaki yeegaddanga kubanga alina ssente naye gwe omuvubuka omuto kolerera future kubanga bw'oneegadanga ogenda kwessaako obuvunaanyizibwa obugenda okukulemesa okubeera successful mu bintu ky'oba oyayana nakyo. So nti buli bw'obaweeresezza ebyo there is a time for everything. Nze ndowooza nti omuvubuka bwaweza emyaka 3 aba waddembe ne mu sports aba achievinze enough aba akuze aba afuuse professional naye n'osanga omwana myaka 19 ali mu kwagala kwegadanga wati ebyo byali byaddeeri eby'omu kyalo. Ne kati guno omulembe nti buli omuwala bw'omuteeka ku responsibility n'oyo omwana gw'ozaddemu eyo embeera be bwana bw'osanga ku street. Era abaana abasinga ababeera ku street be bantu abeegadanga nga tebalina tebasobola kugaba tebalina ssente tebeetegese kubanga oli bw'anagamba nti ali lubuto ng'otema kati ate bambi obasanga bapangisa akakazigo ng'akavaamu ng'atema ng'agenda. Omuwala bamukola olubuto nga tabalina muvubuka gy'ava tabalina muvubuka gy'abeera amusanze ku Kasabulanka. So fe abavubuka omuvubuka yenna tumukubiriza nga ayagala talent. Era kyova olaba nti ate ffe twasayo ne tukola foundation tuta nti omuvubuka anaabeera naffe tageti ye yakubeera nga alubirira kuleeta ggulu alina tageti endala tajja kubeera naffe. Era naffe abantu betujja okukola nabo tujja kuba tubasabira nga tukola nnyo kubanga tugenda kuba tumanyi nti abantu betuli nabo bali ready okugenda okuleeta emidaali. Ekisinga okuleeta obuzibu wano mu ggwanga lyaffe tujja ne tufuna chances ng'okugenda mu Olympics oba okugenda ebweru yonna tuba tetuli ready ne tutandika okwetegeka mu budde obutono ennyo. Era weesanga nti wano ffe buli afuna chance okugenda okukiikirira eggwanga akisaba ekintu kimu Katonda kasitaafu nawe ntemera
bwefuna kaponenti mabwenti era olutuuka ku airport ng'agenda soka n'agamba mukama katonda sidda nnyonyi bwe batenasimbula gya n'agamba egenda ddi bawulira bagamba alo tayo under belt kimanya kwatoti ng'akuba ennyonyi bw'esituka gw'olowooza oli agenda kumbe onaagamba mukama katonda ngenzi so eri abasajja abazungu ensi endala zitegeka abantu baabwe nga bagenda kuleta midaala omwana abeera mu kampu ng'afuna na allowance taliyala omwana abeera mu kampu nga lunaku oba buli wiiki ali enkoko namba agenda ali healthy talina buzibu naye ojja n'olaba nti omuvubuka ajja n'ava eno ali mukazi wali lubuto kwegamba kyoba olina kyokka ku kintu ky'okutema so singa tusimba emisingi okuva wansi nga bwe tusomesa abaana okuva mu primary kubanga ekitusomesa abaana okuva mu primary kulaba ng'afuna future ey'amaanyi so ne mu sports era mu nsi eziri ez'ebweru zirina academies era abasajja bonna betulira aba sports abasinga okuba babilioniya eri omusajja apakinga helicopter ng'agenda kuzanya nkugambye ate kati abo babilioniya nnyo naye kati waliyo bano abatalina nnyo sente naye ng'apakinga helicopter najja okukubagana nekugamba ne sente zebakubagana nazo sente nyingi okusinziira ku ffeero gye tuli era oli nga yawulidde eno fe sente kati nga zenzanyira agamba nedda still the problem buno obusente bwetuzanyira bubeera bw'abaana mu abakwasi b'ensawo nwajja n'omwoyo bukadde nga 15 kati njagala majoko omugambe mu luzungu twala ne Beef Organic Access Building nga bulijjo tulina Gola Moses kati njagala soka twogera oluzungu olangira owera eri majoko okuva South Sudan ebikono ebigenda okuvaano